President leader of opposition Senyonyi amwena Rubongoya General Secretary Honorable Kyagulanyi na leader of opposition amawulire hasi malungi eri saidi y'omukulu amanyikiddwa hanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wetwogerera saawa zineno ate Bobi Wine mulowooza tamulazeeko who is truly the president of Uganda wali mu kuziika kwa Professor Kazoora mwinaagwe mumanyi obulungi yali mukwano gwa Bobi Wine ate nga mukwano gwa abakulembeze abali mu saidi ya NRM olunaku olwaleero mu kuziika olwo Bobi Wine kyabakoze asobodde kuvaayo n'abalaga nti no abantu nibwe basingira ddala okwagala endulu zavuze ng'ayimiridde naye nga tetunagendayo mu vidiyo eno madde nsaba mugimbereka like amakasotambula kadokera bonna amanyegadde okumanya kweno information ddala bana ba National Unity Platform abali mu Western Uganda musobodde okubanga mulaga Bobi Wine tino ino vidiyo yo nkugambye tino gwe tulokalire olunaku olwaleero Bobi Wine basobodde kubanga abamuyita awali eri mu burial ceremony asobole okuvaayo ateke akamuli ku mulambo ba ku keesi ey'omukulu amanyikiddwa nga the late Professor Kazoora wetwogerera saawa zineno abanyankole mujjukire bulungi tino eno burial ceremony ebadde 95% all nga bonna abanyankole naye bonna webayise erinnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi bonna basanyuse ndowooza mu background musobodde kubanga muwulira essanyu naabo bennyininyini abakulembeze ba NRM balabye Bobi Wine ndowooza mwalabye essanyu lwaki mba mbyogerera soko birabe omala olabirira ntino abanyankole bennyini bakkiriza Bobi Wine abafuge Okay, let's settle down. Let's settle. And then media, please, let's settle. Media. Party. In the Kazoora family, it's Kasalina and Margaret remaining in the children of Margin. Kasalina, please talk about Balagamba Guruwaru. Bantu bamukama abaryaha hanga wita simu itwe Kazaarwa alishibana konko muryaho tataka inogwenje gwinji Batuma kamunani ho katuzane nege tuzane unyakwani akayi inogwenje gwinji munonga burumwa ubirona ngo Kyagulanyi President leader of opposition Senyonyi amwena Rubongoya General Secretary Honorable Kyagulanyi na leader of opposition now we can please come over and hear your race. Nope. Immediately have you can wait a bit. Honorable leader yes, yes. We don't have Kyagulanyi President leader of opposition Senyonyi amwena Rubongoya General Secretary edabasumanga MPO Tewa Namrati Agwambara Sikoro Noga Nena Romi Shame edabasumanga basiriza umusomye Yevus Amatero Noga Fezejo
Well, first of all, that melodrama caught me quite busy, and I never had time to pay attention, for I'm very occupied with very, very serious matters of governance in this country. When I see individuals who are destined, who are charged with offering leadership, engaged in melodrama for the sake of a moment to capture attention and have a camera moment, it's very unfortunate. If the opposition in Parliament was interested in fighting corruption, the person who led the signing of signatures chairs a Parker committee and surely knows where public resources are going. His leader in the opposition, he knows so well, Chair de Kosase, is very much alive to where public resources are being siphoned. So when I see them before cameras, trying to steal a moment and divert Ugandans from runaway corruption. The other day I saw the leader of the opposition in Ntungam, in one of the bottomless holes where public funds are siphoned, and was picking gifts. And I wondered how you do oversight and pick gifts at the same time, where public funds are being siphoned. Then you come on the floor and appear to be doing oversight. That is duplicity. And I can never be part of duplicity. If I were police, anti-corruption police. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 756 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muwanga Kivumbi ng'ayogera yamenye constituency zaffe nga bw'alaga nti yakozesa ekigambo kya luzungu nti ziri empty. Ne mwewuunya nnyo, naye ky'enjagala okutegeeza abakulu abo bonna nga bwe babadde n'abalina endowooza eyo, njagala bajjukiza nti ffe abatulonda bali mu kibuga ky'e Masaka. Nze abannonda bakimanya kabonera era be bannyinako obuyinza. Abalonda Masaasi, Mpuuga, Nsamba bantu Banyendo, Mukungwe era bamuyinako obuyinza. Mu ngeri emu n'abalonda Honorable Juliet Kakande be bantu ba Masaka City era be batulinako obuyinza. Kakati abantu ba Masaka City abatulinako obuyinza be basalawo yani gwe beetaaga okusinziira ku ffe emirimu gye batutuma tugikola bulungi. Ku ground kwe tuli twalina manifesto gye twabategeeza nti bino bye tugenda okukola era tubadde tubikola bulungi, era betusuubira nti betugenda okugendamu okubategeeza, okubasaba okuzza